tewabangayo omuntu akulimba mbu ayagala bwa president simanyi ogenda bomuyita simanyi president waffe oba abeera wammwe abeere naye owa Uganda ni president you don't just come si mmere ya kumukolo nti ojja olye twadde twakusimplify nga tuba buli muntu osobola obwesimbako si kyekintu kye tugaba. Allahu ya'lamu. Try it on your own risk. Ojja kutegeera ffe baani. Topic ya leero abalongo bannaabagereka. Yes, Naabagereka timing kyeno yotulaga abalongo beyazaala ate mukama. What is the reason behind? Tulina okuba insightful. Why now? Yabazaala ne baba protectinga era nga kiri nnomo. Olaba Naabagereka emirundi emeka omwaka asobola ozaala n'abaana ne bakula. So si kikulu nnyo ti yabatulagirawo naye why now? Ekitabo lwaki kifulumye kati ne baboogerako kati omanye ebintu bya Paris biba byakutegeka bategeka ebintu tebamalaga bisuulawo. Gobadde tokimanyi nti Diana yakyawagana ne Charles mu animal farm ya Queen Elizabeth okumala omwaka 11 nenga babeeramu. Ebintu bya Paris bizibu nnyo. N'abalina drone mbuzibeera Mmengo tebategeera nti Naabagereka yazaala abalongo kati ezo drone muki temuli drone zaabu. Naye the timing of telling us is very critical now, especially nga Kabaka mulwadde tamale mirundi yagambye mbwe empologoma efuuse emmese omwano Kasuku Katonda afiire mu video. Kasuku Katonda afe yatunudde oli mirundi tomubuulira ebyo neera wogenda mu interview nayo be ready aga eti Kabaka afuuse emmese omwana nayo kawaayiriza Mayiga tayagala Mayiga yamukola ki? Allahumma salli. Nenga Kabaka ye is a normal person who gets sick. Abaganda twagala obategeeza lwaki nsose nembagate tugaba bwa president. Kabaka ne waba abadde ki you are safe with us ne Museveni you are safe. Tewali kijabbaawo kuba Kabaka is a normal person, can live and die. Can he die? Yes, can he die? Ate kati senga tebafa Mutesa yalagawa. Where is Iculi? Mwanga. Do you think this is the first Kabaka? Era asobola fa. Yes, kuba waggulu wa Kabaka Katonda yaliyo. Katonda kasita kutumia. Naye a preparation is in the mind. Zitandika earlier than expected. I am still bothered. Wachi kaseera kano timing ya Naabagereka wandika ku balongo beyazaala already ne babakuza. What is the import? What is the logic behind? Awo inoteeka amagezi kiki? Comment muli muku answer. Mirundi si Muganda. Omusajja oyo ayagaza ki Kabaka waffe? Kazoire kaga empologoma efuuse emmese nekaseka. Kati muwanye ekitiibwa mwagala nnyo nempulira nga njagala muyingira naye ate mutya. Njagala muyingire ku lwa Kabaka muyingire. Sajja kajoze Kabaka agaye nti afuuse emmese. Kati Abaganda nze nategeera engeri gye baagala Kabaka. They don't even believe nti Kabaka can get sick. Kabaka is a normal person. Kabaka cannot get medication. Bwabala agenda ofuna obuyambi befuula nnyo concern Kabaka jjanjabwe era ekintu ne kiba Kabaka. I want to promise to all Ugandans nothing will happen
Even when Kabaka dies, Abaganda, you are safe. With Museveni and UPDF, muli safe. Era mujalonda Kabaka omulala. Kabaka has a structure. Yes, ne bwaba afudde Semakwokiro waali. Kyogamba abatolo tebabadde ne Kabaka waabwe kumala emyaka. Kabaka wa Tolo manyiro bamuteekawo yalina emyaka 4 ne bamuteeka ku bwa king. Tolo kingdom, has it collapsed? No. Every kingdom is safe with the President Museveni and the UPDF. Other security organs combine. Muli safe naffe. That's why tetugaba power. Power tumukuwa mukozeseeki. Do you know how power weighs? Omanyi power bwazitowa. Do you know the pride of holding power? Okera bukezi msimanyi tukuwe power. We don't. Oyino omanyi bwe bamukwata. Omanyi bwafaanana. Do you know power? Okera bukezi kubanga oyina ababoda bakwetoolodde balani skin nolowooza mbu osobola okufuna power. Wapi wewe? Gwe. Musimanyi we believe in him. He's our generation. In Nigeria teri bavubuka. Isn't Davido youth? Davido si muvubuka. Oba Burna Boy. Lwaki tebeesimba we Nigeria? President wa Nigeria wamulabye. Oba president si kye kintu ky'omala galeetako olujanja. Oyina okuba oli ku 4th level of Maslow mu Africa. 4th level of Maslow. Bagiyita actual self-realization. Nakagibasomesa emirundi 12. Buli saawa engisomesa oba ogenze ku shortco. Embuzi eno. Maslow netoveri okyanoonya bya bugagga. Simanyi nzimbe wali, simanyi nzimbe wano. Muganda wange azimbe wano. Mbu naawe tukuwa obwa president. We cannot. Bayuthi newe bawera miliyoni 10 nga baagala ofuke president. We cannot make you president. Fesi, si bayuthi be batubuulira okufuula omuntu president. No please. Akakajanja kamwe ka ku TikTok. Era gye kayina okukoma. Simanyi, we are the most big number. We muba big number and so what? Omuntu omukulu omwavaamu ba youth millionaires. Billy Sudiru. Museveni avaamu ba youth millionaires. 5. So number doesn't go si kyekikulu. Substance. Tetumalaga gaba bwa president. Bweteekeko on your own risk. Whatever comes with it, to protect the power, we do it with the passion. We are not even heartless about. We are very heartless about it. When protecting the president and the power, tetuzanya embozi zigwawo nolaba ku face entuufu notegeera kikyetegeeza bakubuulire. Jangu, we welcome everybody. Omanyi mulina akajanja ke mujja mu Europe democracy. Jangu ne democracy wo. Patricia Sewungu jangu omanyi mwogerera nnyo mu America. Come from London and participate. You will realize what power we mean. Tetutegeeza mukuuma power kitegeere. Jangu n'akajanja kaka human rights. Jangu nako omusalaba kanansa okuva mu America. Naye yagala kwogerera eyo. Come down here. Olabe tetegeeza mukuuma power. We mean business. True colors tuzijjayo. N'otunula mu face nga zikyuse. Nebyo badde onyumyanyumya ebya social media nga si bye tuliko. Oyagala power gwe ofuuke commander in chief. Naye mujooga mmwe. Mujoze mutujoze. Ate Museveni yaleetedde abanawayiki otujoga. Museveni go tujogezeza bawanayiki. Fe abasirikale tukwate obuyinza. Tubuwe buli ajja in the name of democracy. Democracy tumuteekawo abazungu kulaba onu paper. You try us on your own risk. N'ebyokuddamu abazungu tulina. Nalabya abantu ababuukabuuka asimanyi ba LGBT abo banoonyi bampapula tetubalinaako buzibu. Ama munoonye empapula mumale mwetereezi. Just gwe kyoba omanya nti n'okubuukirabuukiraawo nti shame on Uganda tekikuweesa mpapula era still. Bangi babikoze ebyo byonna tekisiggala nti
eyo fight tugimanyi so mwe tubayinaako buzibu you can jump up and down for as long as you want empewo ejja bagobawo wabweru mukyaliwo temuliiwo that's not the problem gye tulina tukugamba tandika focusinga ku bintu byebakugamba omuntu tajja buzina kugamba mbu asobola okufuuka president ekyo kijje ne mu bwongo oba osigala okyakirina it's up to you naye nga nkubuulidde the type of Bobi Wine cannot become president and his other comrades Senyonyi simanyi mufumbiro all that combination bonna ne balukwago ne bampuuga baamu tewali gwe twatuuse bwa presidenti basobola beera ba MP loitering around to be president of Uganda. Hey, it comes with a big cost. This is not a joke. This is serious business. Si ebintu by'okujjawo weepalawudde n'obuvubuka simanyi loitering around boy president owaawa wano here. You Nabagereka abaana lwaki kati oyina kyoli mututegeeza in advance kubanga tulaba omutanda talabikako batugamba olumbe lumu balembirizi banamawulire batandise mugeya namusekerera enyiike etukwata ku mitima ku Ssaabasajja tuwulira obunyiikaavu ennaku obunyiike buli we tuwulira nti talabikako tetumulabyeko ku masaza aludde buli wagguddewo emikolo atulabikidde ng'embeera esi eri gwe tumanyi kiki kye tulina okumanya ku Ssaabasajja ye tayimu tutegeere abaana be olumbe lumu balidde ddala embirizi tewali ssuubi omusajja takyalabikako namawulire ssebo ne badda ku bifaananyi bye ne baseka ne bageya ne baseka Kasuku ng'otudde awo ssebo ne badda ku mutanda ne bakola bati ne bamujja ku mpologoma ne bamufuuti nga afuuse embwa Kasuku ng'otudde ukwe katende eyo interview mba nagivuddemu dda Iculi ku Ssaabasajja neeyongerayo ntya when someone is ridiculing the Kabaka nti yabadde empologoma kati mmese and I still stay seated you Kasuku you have to come out wabadde wenna ofuosinga omubiri nga nkulaba otidde naye nga lwaki omusajja tomugamba nti ssebo ku mpologoma kwoli kwoyo empologoma gy'ozannyirako Ssaabasajja tetumusiisa mu kamwa bwe tutyo eye maama emirembe nga gikyuse emirembe engalo empologoma ya Buganda n'ogikakkanya n'ogiafuuse ng'akamese ennaku mu mutima gye nawulidde nga Iculi vidiyo nagirabye emirundi nga 10 nawulidde nnyiike Mukama Katonda ddala Kabaka ali bulungi Abaganda abagamba oyogedde Iculi olwaniridde Obuganda era bannange kati awo kabasavuwaze nze ndi communicator si getting emotional siyingira mu emotions kati mbadde nkudiginga mu emotion ndabe owulira omuntu wayinza okukuleetera okutema omuntu ejjambiya by nkuyingira nenkusika emotions neziteeka waggulu yoyo Iculi nze ndi communicator feelings zo nensikasika nenkuyingira mu mutima nensensinga bwolowooza nendyoka nkidelivalinga nga wookyagala osungu n'olya naye nze ndi communicator I only communicate Iculi nation intimidation when I take Baganda bange bali batya abandaba this morning teno utaten no one else nobody else still out Cambodia Japan Thailand Israel
Bombay, India, Muscat, Afghanistan, Kazakhstan, Palestine, Lagos, Nigeria, to Barbados. My fans them to Paris, Monaco, Monte Carlo, Devonport Island, Gaza Place, Firebase, Cassava Peace, Kingston, Jamaica, Portugal, Lisbon, to Malawi, Lilongwe, Zambia, Lesotho, South Africa, Cape Town, Iculi, chapa ku buli kontinenti. Yali bigambo bya GND Luzamba nga bayimba ku Iculi, Iculi alone. Mombasa, Kenya wedede. Okitegeera? Oyina okubala timing y'abaana bano tubayige ikike nnyo. Niwe tutabayiga basigala ba royo. Kabaka ali bulungi. Ddala ddala Kabaka ali bulungi. Osaka, Japan. Yeah. Munchen, Gladbach, Frankfurt, Cologne, Marseille, Milan, Torino, London town. Awo balina olugezigezi ab'e London. Croydon babebi bange abasiba enviiri. Grace. Kwagala nnyo ekikwano. Abasazi b'enviiri mu saluuni. Abandeetera okulabika obulungi. Ngamba abaana b'e Dubai. Abali eri mu Kikanula. Abali ku Bandia Street. Ate bapromota b'amaanyi. Babebi Dora. Babebi Bossi. Mu majja baakwatagali ne bayitirira. Kimuramo. Ngamba Vibe UG wali mu Dubai. Manyi tuyina mangi. Batwegezezaako ne batusanga nga tuli bakangi. Tetwegezesewamu tuli bakongo. Tuyimirira ne badde eri ku bali. Buli batulaba ne beesonsomola. Mu nnyinda nti tuli bulijjo tuluma nga kamulali. Tuyitawo tugaziwa. Emmeeza ze batutegekera. Zibanyiza bazi gotumanyi nga tuli mu kavimba ino. Uganda we are large. Wanji Toronto we did Yokohama Iculi straight. Eyo yonna gye tukola ki gye tugenda owangaala. Wabula nga tukolerayo ebbanga lyonna. Tuwangaalirayo tukolerayo ssente. Ebirowoozo era bitusigala ku mutima. Eby'abantu baffe abali e Uganda. Newe mutukola bibi bitya. Muyimirire ne Uganda ne mukola buli nkwe kuffe abali e Bulaaya. Ne muyiiya gundi yalwadde, gundi motoka yamutomedde. Simanyi omwana bino nga byonna bya kiyaayi. Tusigala tubaagala. Kubanga we tubeera ku mawanga. Emitima era giba tulumira. Omuntu ne waba yakunyiza nga yakutama. Ogenda olaba ng'ekibaawukanyiza busente butono nnyo. Ye maama nnyabo bu miliyoni 2 miliyoni 4 n'omusonyiwa ate ye ne yeetwala nti kagezi nnyo tinamukuba miliyoni 2 nga yansonyiwa. Kumbe ekisinga okkuluma birowoozo munnange. Munno gwe wakula naye we ng'oli Uganda ng'oli Japan ogenda n'omulowoozaako n'obusente n'olaba nga kitono. Mitima emirungi gye mulina okwessaamu abantu b'e Uganda ku bantu bammwe abali e Bulaaya. Muyitiriza obbayisa obubi. Ne we bakukolera ekirungi tosiima osigala okukkuluma. Tomanyi muntu gye yakijja kikuwa naye bw'amala okikuwa ate ne weefuula nnyo ekirala. WhatsApp yabatusembereza. Buli ssaawa olaba ng'otwenkana. Tetuli enkana munnange. Sigala muleeniyo nange mbeere mu yange. Naye mukkirizeeko olw'olumu ne mwepankira ku muntu w'e Bulaaya. Bannayuganda mulina olujjanja. Mwatuuka ddi? Nze olaba Iculi nkyatya abantu b'e Bulaaya. Up to now. Mbaweera ddala ekitiibwa. Naye n'olaba omuguunya. Sisita waagwo yagubeezaawo naye nga gunya omwenge ne gumuddamu bubi ne gwogera nga we gwagala. Oluusi ssebo ne babavuma. N'ayimirira e Uganda n'avuma sisita we wa Amerika.
nikimanya aluddewo bba wa ssente za DSTV mujoogera ddala osanga isimanzi ow'emputu mala emyezi 6 nga sibawadde wadde olwataano kummanyiira ku ssente y'ebweru sisaakuzanyirawo kuba wali peyini gy'otategeera batibadde lwakubuulire ebirowoozo omutima gutuuka ne gumuluma ng'ayawulira ayagala kutuuka kyaddondo naye ng'obuvunaanyizibwa buli waatunula ku by'ayina okukola ne by'ayagala ng'ayina bbeerawe from Uganda naye ng'omukwano gweka tegukoma maama tegukoma togenda wa enda mu kibuga Kampala kwaba Uganda obanda muno n'aba mulumu n'atandika okupaakinga ng'agenda Uganda lwotegeera laavu gy'olina ku Uganda ng'oli Bulaaya lwotegeera ku olwo omuntu n'atandika opaakinga ensawo ng'oli mulumu naye mu Amerika oba mu London oba mu Japan n'atekako akayimba nti ogenda wa lwotegeera nti Uganda ojagala bannaye nga tewagula tiketi owulira obusungu oyagala asibula agende nga yali mu kirommo ye olunaku lwogenda e Uganda nga bannange dukya totegedde essanyu lyobaamu lyokka nze essanyu lye nali nga nkomawo e Uganda omulundi ogusooka sirirojja seebaka bannange seebaka essanyu lyeka lyalaga wala tubagalanya abantu abawangalya ku Bulaaya mwenna mukola kyamaanyi nnyo muweereza akasente abantu baffe mugattako ku ggwanga ate n'okwenlightinga baganda baffe mu mbeera omu ebyendala naye wadde mukikola ate mukuvumaganya eggwanga lyammwe nawo mugenze wala ne mulaga emize gye tutamanyiiko ne muba proud ne mubuukabuuka ne muvuma eggwanga nga we mulikoodinga nakyo kituluma ku mitima negamba mu bintu byonna eggwanga ne likkuza ssebo n'otuukawo ng'ogemeddwa ky'oliddizaamu divuma ku kamera nodda eri ne weewaana ebirala byonna mwandibikoze naye teweerabiranga gy'ovudde Uganda ekuleze mu mbeera yonna yonna mpaka wootuuse Amerika mpaka wootuuse Sweden Saudi Arabia Oman Qatar eyo yonna gy'otuuse Uganda ekuleze mu byonna by'ogenda okukola Uganda togivumaganya girekeremu katiibwa naye n'oyagala ogivume to the fullest nga weefuulidde ddala nti oli mu Romania oli mu Amerika oli mu please mweddeko teweemalaamu nnyo n'abazungu they flatter lot balimba balina ebintu bingi bye bakuwa n'olowooza you are one of them bakuwa akatabo akamyufu ne bakuwa nnyumba ne bakuwa byonna naye you are not one of them nevertheless ne byonna ne woobeera nabyo era still bamanya nti wajja buzi east west home the best tubeewawamu eggwanga tuli promoting ekeyo gye tuli mutuleetereko ne kuba investor tonnayomba oyagala muzungu naye walemu okunoonyayo wadde investor olabye bwe kiri ekizibu okufuna ba investor byoyagala bikolebwe Uganda bingi naye gwe ate toyagala kuba part of them nga temunnabalaba bingi bitulemye mu ggwanga nammwe mwennyini eyo gye muli wali ba investor bwe yobuuze wakaleetayo bameka okudevelopinga eggwanga wakafunayo investor bameka mu America mu London owangadde mu London buli kintu okirabye okimanyi why can't they do this why can't they do this if you see where we live why can't they do this why can't they do this wali ofunyeyo ku investor yenna mu America wobadde emyaka 2 olaba kizibu kati olaba kizibu ng'ate gy'obeera ate olwo eggwanga mube bakkakkamu tukola buli kye tusobola nga nawe woomaze ebbanga wooli naye nga tofunangayo wadde akola switi g'oyinza oleeta e Uganda naye ng'ate olaba ebibi bingi nnyo mu Uganda toliraba kalungi konna obeera selfish
do the needful. Mubera Texas. Wale abagagga ba oil. Ba billionaire mu London. Wa ne mutukubira ebifaananyi. Olusi ne muba meeting akozi party. Naye era tofunangako ku magezi galeeta investor. Cheap monster. Kyokka okuleeta investor. Bakuwa $5,000. Ate ebbanga lyomaze mu Europe tofunanga $5,000. Lwaki tofuna investor? N'omuleeta Uganda nosooka ofuna tipu ya $5,000 ng'ate tebalinakuwa birala. Olaba naye because diri togifaako kuba tolinayo investor. Tomanyi no investor. Nawe mu nsi zaabwe olimu weewogomye weewogomye. Ninga you know no investor. Wali ofunyeyo investor yenna nte Belgium, Denmark, Sweden, Russia, Israel yonna gy'owangaalira gwe yo. Si kyangu ofuna investor. That's why you have never got no investor. Love Uganda, build Uganda. Nkudiramu tetusobola wa muntu yenna bukulembeze. Kikuyingire, kikole bubi, kikusesemye, kikunyigise, kikundabise bubi, naye kitegeere bw'otyo. Ne bw'osiba emitaafu, ne bw'onvuma mu komenti, ne bw'onyiiga, kitegeere tetugaba power. We are not going to give anybody power. Museveni akyali ku maini. Ate nkubuulidde towakanya goonya kubiri mu nnyanja yebeemanyi. Nze nkubuulidde let nobody lie to you nti tusobola omuwa power. We cannot. Tetugaba power. Love Uganda, build Uganda. Yes. Hey. Ozanya. Golowooza ffe tetwasoma. Oba tetwagala bukulu. Obukulu buliko bannannyini baabwo. Ebyo democracy byabalimba mbu anyone, everyone can be, you can, everyone. This is Africa. This is not America. Mugenda ne mujje ebirowoozo bya mu America ne mubipaatiika wano. This is Uganda. Buli kyoyagala okukola wano kitwale eti this is Uganda. Omuntu takulimbira mu America. Nti meeting, simanyi tutudde mu meeting, simanyi we have a chapter, simanyi we are going to remove Museveni, simanyi ezo zonna bogus talk. Ize kubuulidde teri muntu yenna agenda kujjako Museveni. Twakomyewo mu kampi ya Museveni. N'abamuwoozi tebali basanyufu naffe netuffe tulina Museveni. Yes, Museveni amala tulaga muntu tiwuli. Until then, we are going to give nobody power. You like it, you don't. Ate awo tetulinawo even apologies. We don't. Tetulinawo an apology tusimanyi tukwatibwa ekisa. No. Bino si byakukwatibwa kisa. Bino si byakuyimba. Twabagamba from beginning nenga temutegeera kye tubagamba. Bino si byakuyimba. Mujja mmaliriza muzzeeyo mu studio. Ojja mmaliriza muzze mu studio. My lord, mujja mmaliriza muzzeeyo mu studio. Nze mbabuulira. Ojja gerwa Kabaka atufulumya alubaamu. Simanyi we have a song. Ebyokufuga Uganda ojja tuuka obiveeko. Slowly by slowly. Tetulina wadde kupakuka. Slowly by slowly. Ojja gendo kakasanga obivuddeko. Take an example of Nigeria. Teina bavubuka. Omanya bakazi ba Nigeria how aggressive they are. Walola byewe mukazi yesimba kwa president wa Nigeria. Davido taina sente oba si youth. Davido youth
lwaki teyesimba kuba pulezidenti wa Nigeria gwe balonze omwoga gwakyama bbala ssente Atiku naye geza obugale nti si pulezidenti otegeere obwa pulezidenti si kyekintu kyetugaba si kyetuzanyirako Uganda yavadda mu biseera bya try and error ebya Idi Amin tetukyasobola kugezesa ggwanga. We cannot get a president out of popularity. Twakiraba ddati tekikola. We cannot get a president out of excitement. We cannot get a president out of fantasy. Simanyi dreams. We only can get a president who is ready to be president. Commander in chief. Commander in chief. Wamaji. Kati goje oleete obukooti. Ntiyagala ba commander in chief. Owaffe ba major. Ba brigadier. Ba captain. Ba general. Ba lieutenant. Gwe. You. Mujja tunyiza. You will make us annoyed. Gwe deyo obwavulooze mukuluma wonoovuma Museveni bukyuke. Ebintu Museveni tabiwulira. Simanyi bakumme empapula ovume Museveni. Tebimukwatako. Yes. Owa Nigeria wamulabe president. Gwakyama bbala ssente. Kati gwereeta olugezigezi nti oli yuuso oyagala bwa president wa Nigeria. Gwelowooza ba Davido sibavubuka. Davido talina ssente. Davido alina ssente. Olaba ogamba Bobi Wine alina ssente ate olwo Davido. Naye mugambe yesimbe kuba president. Ye banne mwabadde mwategedde. George we agenda wasa kiri kijjaki apya ki Nigerian movie star. Agenda kiwasa. So oli president. Abaana be ate bali mu America. George we akozese rekodi kati agenda wasa kijjaki apya. Kino rape kyako pambo kyafaanana. Kyakiriza dda. Kyakiriza abakazi bo opportunist. Kyakiriza dda. Kigenda fumbirwa George Weah. George Weah sewa mukazi we nkugambye kati kyalabye dda kiri ki apia. Kyakiriza olukkiriza. President omumanyi gwe ng'obadde osanya bufirimu obadde ki ate George Weah waswaga rape kyakoppe ekyo kijjaki apia n'abatanzi ntino ye omutola ne ba Miki naye ne Miko ndabe kasikitiko kyali wono gwe bayita ba Good Life Official oyo gaya nyumire nyaleta aina creativity we wakabi ajjawo nagamba Iculi ayakayagala sula alani skin olaba amanyi gamutaddeko yesesanya ine kirevu kya black mwagala nnyo wakawo bayani aine gejjaleta bu content bwe kulaga akantu buli kantu kekaba meaningful akasinza okunyumira keke engeri omuntu gyafunamu olubuto ng'akogereranga film oyo gayi yani oyo bambi wa black aine ekirevu yesesanye akola bugundi bwe nga mwali afu nga ne wano mwali atera nnyo okunkulitisayizinga nga njogedde kwala ne skin oyo obuntu bwe bunyumira nnyo bu content bwe buli productive oba ye Good Life Official omanyi kati basindikira abaana bangi nnyo ndaba ebintu ebikwata ku Iculi everywhere tizipeegi zaani buli kintu bamuyita Good Life Eddie ansanyusa oyo gayo obuntu buli very creative era n'ennamba zo zaba kalinga ka Yvonne Yvonne tanyuma kulaba mu kamera ayina akafesi n'olukofiira lwayambala tebimakinga bulungi naye omwagala olwa content w'engeri gyakolamu obuntu bwe Yvonne okijja ku personality naye senga si creativity mungi yadde tanyumira mu kamera Yvonne ayina olukofiira olukadde mwana muto naye neye ani yamugamba yambala olukofiira kofi gwe Yvonne yes waliwo abantu abatanyumira mu kamera kati nga matiti atanyumira mbya kamera kati map media senga Katonda yali asobola wandisigadde okola audios tonyumira mu kamera era map media
watta following yo okuvaayo yogere mu kamera okimanye ekyo senga map media wasigala okozesa audios nga Uganda empya senga map media ate page yo naye toli kamera friendly kati wola bojja mu kamera videos otanzit ate ng'ebintu byo biwa bulungi nnyo map media waliwo abantu abalina okwekibinga away from the camera yes nga tali camera friendly matiti omukubbo if matiti writes just kimala tewetaaga mulaba kuba omulaba matiti olabirawo omuntu wewe typical Masakanian Farida Nakazibwe your blazer matiti is your blazer naga matiti omulaba ibanavuka abakulire wajjajja waabwe abasookamu abasembayo ennyama ku mmere no offense matiti kwagala nnyo banavuka abasembayo ennyama mu mmere abakulire wajjajja kati matiti oyinza omugeza ku Chris Evans matiti oyinza omugamba ati muganda wa Chris Evans omwana omwizukulu ow'ekyejo batuula n'alinda emmere n'alya mpola n'asembayo ennyama tebapapira nnyama kuba omugenyi ayinza okujja oluusi baba n'embaliga nti wajjajja olujja luba lunene kati nga yenna yakula n'ekyejo nga woolaba bajjo yakulira wajjajjaawe thats why ali ati atambuza mbaliga baakulira mu lujja lunene ekyejo enjogera bajjo matiti Chris Evans abo bonna obalabirawo nti baakulira wajjajja waabwe map media obadde musajja wa kabi nnyo ng'oweereza behind the camera naye toli camera friendly wootunula mu camera video tanziti I'm telling you I have attention to detail natuddawo nentuna ono map media kati yeekolamu bubi you would have not come to camera yes kyali mpande era butidda nawe omulaba kizibu nnyo okuva mu ghetto n'ovaayo kizibu mbw'oyimba okuyimba nakwo kujjayo omuntu you must be having dirty works things you do Bobi Wine agenza ova mu ghetto nga bayina bakola amasepiki bakwata ensenene simanyi bayina abanyugunya byonna abo okulaba nga bavaayo ate ba Bobi Wine tebaali bubi babalimba waliwo abantu ababeera ebwayise naye nga babeera mu maka naye nga bwayise ghetto yes naye mbadde mbeera kazo naye nga tulina maka gali agamalayo tulina ne zikalina naye nga tubeera kazo so ba Bobi Wine baali babeera kamwoca naye nga tebabeera ku street nga baana bawaka tuli baana ba mu ghetto yakyambala bwambazi nganze wenyinza okwambala ekyebwayise oba ekyezana nze ndi mwana w'ezzana era mbeera n'abayaye ku street olw'eggulo ababaana babeera ekiraba boda bafulankazaga naye nga mbeeraka kati ne ba Bobi Wine baali babeera waka maama waabwe yali musawo ng'ayinawo obuzigo ng'abaana babeera bulungi awaka era we yafa buli muntu n'agabana ze ssente naye obeere nga balekodi era mbojja ogaggawala embulu akayimba lekodi era ebyo byonna tebijja kukola ne bw'okaaba ne bw'osiita ne bw'ozannya mizannyo ne maama wo tebijja kukola tebigenda kukola ate byakozeewo simanyi ye njagalidde omukazi simanyi ye mwana ajjudde obulogo oyo yenna ddulama tumanye abaana abanaku bateesa ne bannyaabwe tebiyinza kukuyamba olina okuba amataffaali nga kapiripiiti alina tanuulwezi yazikuba mu covid era tuli mu kunoonyeza ssente akole music tojja kujja na bukodyokodyo omaleko mu music tebukyakola they don't work simanyi okaabe obuziga nizeka tebukyakola gand sing reasonable music kubanga buli music abayimbi bajjira ku speed omukisa gwotagukwata bulungi abalala baba bazze dda kati ataafuna mu balekodi era butida mu lekodi era wajjirawo bayimbi kyawo abata abaaliwo woba tewafunirawo butida kati tuli ku bagundi tuyingidde batomudi tuyingidde baleni sikini kati yenyimba yonna lijimu ya fiki fameika nayo yiyo kati nayo bagenda bagisetula mu bbanga empya ze
empyeze buli ssaawa empya ejja empya ekola ki ejja Lydia Jasmine yagamba alina omwaka guno ekivulu mu Serena pressure gy'aliko agikubuulire n'ebifaananyi ku Instagram management Bush Bungitoni byonna baabijjeyo waggulu. Let's focus on music kubanga obudde bugenda tuli mu March olina ekivulu mu Serena mu December tuli mu March tolina nnyimba 3 zitrendinga ng'ogenda abantu ogenda bajjawa. Every now and then new breeds are coming kati rekodi era butida oba oli mu byakaaba batomudi basimbudde dda balina music mwangu nnyo simanyi nkuba nkukube bw'omala twetuge nkuba nkukube twetuge maama we ajje twesambe ng'oli omulala jja you know me city at danger you know city at danger nga babawoka nga babuuka ng'omulala jja nansanana gulini dadina nga kapiripiti ayingira nga fresh kid ayingira Remake nga ayingira Rechoke nga ayingira ogenda olaba nga toyinawo space likodi ero ina space tewali Remake Felicita Fresh Kid Kapiripiti Kapeke abo bonna bakuba ate nga beetaaga space. If you lose your chance once gone good morning gatuche kiri eyo mugamba mutasituka neoba toyina kyogenda kukola Kampala tuukayo tomanya oyinza olonda sente oyinza okufuna omuntu ng'ayagala mumulagirira ze nagenda ge Kampala nga sirina kyenkola Jime Kabuto nangamba nti n'ogwo mulimu gwennyini nze nga nzije Kampala okuva mu 90 nga sirina kyenkola Kampala naye nga nina okujja Kampala n'entangaala ne mmala n'enzirayo eka naye nga struggle yonna eyo gye mpitamu Jime yangamba ekyo nakyo kyali kyakabi so genda va waka teri kibi nga kubeeraka Kabaka wayinza okufuukira ekkanisa ate obeere Bulaaya nno ng'oli mupya nyumba tozimanyi otya okubula apartment zifaanagana bakulese mu nju ogikooye oyagala tuukako wabweru otunula ebyakalina zonna ziringa 5 zifaanagana ogeza ofulume toyina kisumuluzo oluggi luyinza okweggalirayo oyinza olowooza ebintu 6 n'otuula mu nnyumba n'oyakaninde bakomewo n'olinda ne badde naye ng'oli muntu mukulu naye ng'okwefulumya apartment anti waliwo enzigi ng'olulu ofuluma ne lweggala nga lwerookiza ng'owoomye ate bali bagenze ku mulimu zanya ne Bulaaya emyezi egisooka 2 watangadde dda ziri ensi ziveeko tuuka e Germany olabe train eyita mu bbanga osamale tewoogende ate waggulu nga mayumba genda owulire train ogaye banna teri kyampoomeranga train nga sinnafuna mulimu nenfunawe nga njiyize nga nzikirira mpola nenjiyingira nti pendetogo ewooma nga zembera mu train olweggulo nga nzirayo eka naye nga ndi muntu mukulu omuntu takusekerera nti oyina amaalo ku Bulaaya mugambe yes these things are not in our country for to preserving nature eri bazimba bizimbe. Do you expect me to be the same when I reach in New York? Not kubanga era stile biri mu New York sibi ebiri wano kati omuntu ate najjanga atanga simanyi isima wala za maalo mu nnyonyi nvuga nnyonyi owange nsiiba mu nnyonyi siri mutambuzi wa ku nnyonyi deyire. If I am happy, how can that be your problem? Iculi ali happy nti agenda Dubai. Had I gone to Dubai before? This was my first time in Dubai. Why can't I be happy? Going on a trip, not paying ticket, not pocketing money, even booked hotel. This is my first time. Ever since when? Bali bambukinzeeko. Ennyonyi zonna endala nze neegulira ticket. Njiya buyiiya. Omugagga gundi. Simanyi omugagga gundi. This is the first time I have been booked, paid, put on poster. And you expect me not to be happy? Have you been on the poster on the last year, in the last 10 years? Have you been on any poster? Can anyone find you on a poster? Do you just be on a poster? Moreover, of Purple Party. Do you know Purple Party Youth Saul Kwepanka there? They put my face there.
among theirs which they are young and proud, and simanyi their faces, this Dagala Swanga, Roger, Mase, simanyi Wininwaji, Tania, everybody that young, and they press this face, no fake. Simanyi mumude wesiga die, babere mbanyumira ku post. I was on poster like this. Yes, simanyi ne begiragira basobola ofuna likes. I get likes. I don't fake anything. 10k to 15, 12. Those who put face and they still get 20k, 200. I get tens of thousands of Iculi out of ordinary odds. I beat odds. I was booked, paid, and transported. And you want me to go sad? How can the promoter be happy to extend me to London? Narcissists, sadists, people who don't like Iculi, they start it. Communicator. Say no to counter. Yes. Tino nebe kubadai banyirire mbifana. Sinyirira. Say kube bifana nye binyirira. Tino nebe kola chiti Iculi mukadde. Era still I compete with them. Kayanja. Can Kayanja be like mini photos? Kayanja, President Immigration Services, he cannot. Kayanja cannot. Now he's not take a cup of coffee. He cannot. He cannot compare with Iculi. Hey, Iculi not fake. Yes, Iculi not lie. Lie me not tell. Iculi not fake. Iculi not lie. Lie me not tell. Iculi Lord. Love you so much. I love you always. Member, abayimbi tuli kubato. Ruth Ngendo. Joylanda. Kataleya Ndikando. Yes. Nechine chwale chimbo bulunje chakava mu band. Chikaro Nantongo. Chimba bulunje. Grace Kani wange. Vocalist. Ndikuba yimbi bato. Violeta, Liam Voice, Unknown. Yes, Rickman Ricky. Siwagira bikonwa. Waluwe bikonwa. Nga yakona ndikubana bato. Ruth Ngendo, Kataleya Ndikando, Karo Nantongo, abo bendiko. Yes, ndikuona omuwala gwe bayita ali mutie no sleep bamuyitani aroma gwendika aroma music begamba bobogoberera Violeta naye emiyayo ebikonwa waliwo abakona nga yayimba nakona yakona sister wa Chosen Becky Manyi akuletebwa Songa Music kayimba Chosen Becky wegendereze Chovala asukaawo wagira sister ondozo omutima gukuba naye nga kimanye ensi bwetyo naye okwagala amatala naye okuyimba kulabika kwa mu family oba mama oba tata kuba noono naye ayimba. Exodus aina new hit song music gwaino fulumya today. Exodus music Manyi muganda wange bamuyitala neke president wabachi president waba gospel artist ayina oluyimba olupya bamuyitala nek genda yogoberera oluyimba lwa gospel lwakabya omwaka guno shambala badada. Yes, Ranek official ate kiki ekirala yanga mulo yayimbye oluyimba baluyita vako Nalen skin. Yeah, naye nga terujja genda wala. Terujja genda wala. Si mu bubi. Terujja genda wala. Yanga mulo yakona. Kati ne womugata ku luyimba lulufa bufi. Yakona dda. Kikonwa. Eyo bikonwa. Iculi the raw material. Of course. Iculi raw material. Yes, Ruth Ngendo ayimba bulungi, Kataleya Ndikando bebaliko abo. Alan Skin ayina obuwagizi bungi.
wadde nga byakola era bya kisiru era na video gye mulayemu ng'atudde agaaya omuddo neŋŋamba kati Katonda yakola abaddugavu bateekera ekintu mu peeni kijja mubula kati Alani Skin ne bw'aba nga ayagala ekiwandiiko n'okiteeka ku website takiraba naye bw'okiteeka mu ngeri foomu y'omuddo oba omuwala alya kirye. You get it? This is how dense Africans are. Omugambo ta brandi wettira omukisa ogunakuyingiriza ssente nga tokaayanye kubanga ennyimba zo abavubuka bagenze bakulaga amaanyi ky'olina okukola kudda mu right direction agaaya muddo kati alituuka okukola sho nga banka tesa eyagala omuwa akalango nga balaba agaaya muddo nga abusedduka kesisinga edduka buli kitongole nga kidduka kati atawaanye manager ekivulu kibasala bayombagane ne manager naye nga ye kyatamanyi senga teyagaaya muddo publicly nagugayiza eyo kuba si yasoose ensi yagaaya dda ne balwala pancreas ne baba balongoosa ne bafa you know so abantu bakozesa ebintu bingi no problem naye kyegambye publicly si gwosoose ojja tuuka omuntu otuule naye ku pano ng'omanyidde ddala naye ali akaddo naye nga ye tewali akimanyi bamuwe endosimenti y'ekivulu gwe bakumme kuba gw'osazeewo olabe nga kino kyekikuyisaawo no offense nze Iculi doesn't affect me naye kinnuma nti bambi gy'oyagala okujja ndabayo naye ate ebikulemesa okujjayo ate byebikusanyusa ennyo yes kati bayusi bakutunuudde balaba oli wattabbo naye ogenda mumalawo emyaka egi otegeere ogaye maama ng'olaba oyimba nnyo naye nga buli endosimenti bagiwa baruthi ngendo yes gwe genderera abayimbi bawana e Uganda mubuuze oli ku bulandi ki talina neeki neraba abayimbi baswangiza avenue azawiwa Guinness kitegeeza azawiye brand waayo vinka wa Nairo ono prim bukatale andikando eno ku luguudo olugenda Entebbe bagenda teekakako amasannyalaze nga kuyitako bastars gwe tojja yitako so kino nkirabula omuyimbi yenna omuto nti oyinza olaba Alani Skin n'olaba nga yamala tamalangako wadde n'ekintu n'ekimu tannagezaako wadde kwota so biyinza okuba nga kikusanyusa era nga nawe olyamu kaddo naye be cautious bw'oba oyina kyogoba emize gyonna gisigala gya munda cause otherwise oyinza okwesanga mu kattu ng'olaba kavayoleta kasayininga mineral water miliyoni 8 kasayininge oil and gas bakayite mu bank bawekibenda webatyo webatambula gwe n'oyimba ebivulu n'oyimba gulavite naye nga toyinza kweraba kalango naye nga banka weetuuka ng'eyita waikibenda banka KCCA ng'era eyita waikibenda kati waikibenda ng'atuuka okukola ekivulu ng'ayina basponsa 5 epaasi kati gw'onyiiga ayimba ekiveera kubanga ojja laba ng'oyimba nnyo ng'era abantu bakumanyi naye nga tosobola kwatulakitinga kalango konna mbajjukiza nti nga June 29 date zaawedde Love Master Palazzo King of the East aze mu Love Fest mu Cricket Oval Palazzo mwagala coach okusookera ddala empisa Palazzo ayina emibiri Palazzo muwanvu Palazzo ayimanye ekibuli ne Palazzo tasobola yabikolako n'ategeera effect Palazzo we yadda mu mikono emituufu ali well mannered kuba kamiliyoni bonna abo Palazzo yayina empisa nze balimba manyi bono yayina empisa Palazzo yayina empisa why
bwe bakutwala abroad ne bakusiba n'obeerako mu kkomera n'ovaayo kyova olaba Palasi era ayagala nnyo maama we amanyi meaning ya famire nnyo bano bakamiliyoni batwala ebintu for granted because babadde wano babaagadde banewizo babaagadde nnyo over 10-20 years bakitwala for granted. Palasi knows what it means. Ayimba kuva ku mutima era lumu nagambako Wizo ne kamiliyoni mbagambye ebikolwa bye mukola mumanyi temuli mu kulwanyisa Palasi kubanga musajja ayimba nyimba za mukwano ate no mutawaanya bakazi ate no simanyi mukuba ba boda kati mwine ngeje mwafekitinga mu brand ye. I want to call upon Palasi musajja wa mpisa music amolese ye committee nze ali focused jango omuwagireko date ewedde mu June kinyumira ku stage ge mazima kigenda ne kijja mu certificate ne kibanga basipata kasinga buli wamu wonna we anyumira ku stage Palasi ge mazima atenga ne music amulina ayine empisa kati kirala kikyomubanja yambala bwambazi gula ticket jabu mu cricket oval kivulu tukirangiridde yes Iculi alone temuna agamba ate kikira gukola ebirungi Iculi abo obuwagizi nkuwa negana siri kuwa buwagizi bwonna yes just today naye date agirambise just today muntu gwenkolera obulago nga sifunanko kintu mu just today ate siwulira bubi kuba agendo kimpa agendo kiteekawo kiranga nga kirungi yes sembera kayimba kalungi ne kano ke yatadde prima ke yakolimira nako hiti nze wa just demba nawe lino genda tono gwe nasoma ko mukatabo ne mama yangamba nti kahindu kaliba katono yes oyo gwe ngendera ko ddala just Rick ono big up on yourself straight Rickman ayina kayimba kakabisinda leera bana bakabidde naye aninoni okukuyimba oba kubanna naye ng'obulowoozi bunyuma sindaleera kayimba ka muzuuli nnyo nno ddala ani omulala awo yes watutaasizza papopate yali maanyi va kuba ebigambo gwe genda olabe Iculi kyenneekole Dubai otegere papopate we are taking it to London tunaalabira eyo n'abapawundi abaddiramu baawedde and satisfied Jajja speak some Swedish with Rickman oni tehara Om jag hade sett honom på Facebook-linjen just här. Jag borde prata det svenska med honom. Fattar du? Senga mulayo kulayini nandibadde mwogera naye. Kyenkugambye ndowooza oteredde. Is a good we have to attend. Palasi wampisa. Palasi omuyimbi wampisa. Palasi newe mukulitisayizinga mumusanga kyasoka kuseka. Tewamulabye ne Bajjo nga kulitisayizinze Palasi. Bajjo n'ayogerera Palasi ebiwanvu. Bajjo kasayagano muguza ebivvulu. Bajjo n'akolimira Palasi. Neya Palasi we yasanze Bajjo nga ssanyu lyerere. Yamutwala ati Palasi is a very kind person. Alinga Kenzo. Ne Kenzo musajja mukakka munyonga nsojja Kenzo. Newe musanga nga babugambye oli ota Iculi je baliko natunulira nga amaaso ge gali mu kungamba naye ngonjogerera ebiwanvu nga amaaso gangambisa naye ngenda nkutte bulungi mu ngalo oli ota Iculi kati nga tanzijako maaso nga naye mu maaso wano mulaba abeera ngamba kale lwaki onjogerera bwotyo ndi musiraamu muno naye nga nange muli mugamba tovaako kantu konna kankwogerere naye nga muli mulaba naye that's how celebrities are. Naye osanga ayombayomba ng'omanyi si celebrity tamanyi mulimu simanyi Iculi anjogeddeko va ku bali bagamba nti ate Iculi omumanyi naye ng'omubiri gwonna gulaga body language ekulaga ati the moment oba mugamba ekigambo Iculi the body language eddayo neekulaga nti reaction gye yakozesa yakulaga nti amanyi Iculi
kozo omuntu oba tomumanyi tomuddingana. Who are we talking about? Who are we talking about? Yani ne wolaba body language ya Queen kama nga bamubuuziza ku Iculi nga oyina attention to detail omayinza wemmala ebitumbiddemu emirundi ati boddamu ka video ka Queen kama nga bamubuuziza ku Iculi. No offense, the body reaction no mumwa tebiri mu same position. Omubiri gwe gukulaga nti gumanyi Iculi naye ate omumwa ne gusalawo gumulimbire. Nagamba yani simumanyi nakola ki ninga the body language what mbadde njagala muddeyo kati sikyayomba naye nkola attention today njagala oddeyo mu ka video yako weetegereze ompe answer eri genuine jenjo twala we munagamba Iculi takumanyi leave alone ebyokugamba nti tamanyi it's okay kubanga nze abamanyi bangi namulaza abamanyi but dayo mu ka video bonobo in attention to detail onganze ojja kulaba omubiri gw'omuntu nga abamubulidde ekigambo Iculi ojja kulaba nti reaction y'omubiri ekulaga kirala nti amumanyi wabula chooses to say tamumanyi, which is very okay. Sikiyombera nze abamanyi bangi but nkuddamu nenkulaga Iculi yani ddayo mu ka video yako olabe body reaction bw'onooba togirabye ojja mmanya yemmwe bano abaana be balina okusomesa emirundi 8 naye nze eventually mmanyi nti wonooba oyina subconscious mind eri ku certain level ojja kulaba nti no ono wadde agamba nti tamanyi muntu oyo naye the moment gye bamentioning erinnya Iculi omubiri gwe reaction yagwo n'ebigambo they don't match. Iculi alone uponiere chali wangalia omusidi nzaka uponiere kama nyonira up and down uponiere abasidi bajiita uponiere ataira TV Elsa gambe 10 ota 10 tubuze ku bantu tuve wano Kolum Danielo Colin chali wange kusimba coaches nkubuzi zako ate Dr. Andrew Dr. wango wamanyi wali ku Skydate clinic nawe nkubuzaako nnyo no ddala naye nkugamba nti Arsenal tejja wangula kikopo egenda kola duleji faba Man City tugiyiseeko eggaali. I still maintain Arsenal will not win the trophy. Kama mbaya ni mbaya. Yes. Ziwa Isaac Chakawinyo bulade wange outateni akasati okalabye bane Jajjawo nga wati si kweri Jajja bukwerija tetulina ffe kwekyusa kati olowooza nali ntya n'emyaka 2 mbadde wa tabbo nga simanyirwa nze bubbebi nze alondamu buli obusinga nze mu ssomero ngenda kukasinga. Yes nchokoza nuchokoza waddekako singa sibalejjula ku ssomero olaba ndi wenti kati gwe weebuuze wembadde Manisolo King big up on yourself ugambo tachali wange shati kiriya Manisolo agambye sati manyi awo webwambazi bu Manisolo kagambye sati manyi Adija Katerega n'agamba nze buli kimu nkikwagalako ama we nali 15 20 olowooza nali ntya inze nga neeroboza nnyabo vayo gy'amasavu gakuyiika vayo ntwalira ddala buli obusinga nina ke nalina nga nakategeera naye nga buli lwenteeba eggoolo nenkola nti abaana bayiika bangi nga kayina obujja ngako kalowooza ate bano abawala abanjiikira nga nteebye eggolo benjagala kali nga kayina obujja bannange nga katekakkiriza nakeegayirira naye nga kayina obujja naye nga nakategeera ndi mu SS kali mu SS nga kayina ettutu kambala uniform ku lunch ne kampita kawe gombe kwesifo bulokoli akaŋŋaana
kaŋŋaana ate nga wemba nkuba omupiira n'entebe ebirala basi bimanyi enfezi jamu amasaati neŋŋendera ddala mubawola muli omumanyi nga nteebye eggoolo Iculi Amedi abasoma nange egombe bamanyi nkuba eggoolo mu Nambola awo ne bedmaster ne bakola bati ndi kabi nnyo mu mupiira naawe Iculi buza abaabunamwaya buza Jingo nze akubidde nga ttiimu ya Jinga amagoolo ezzana yonna bampita Dwight York simanya ndeko nkuba nnyo naawe nze isima ŋŋonda neetololera ku mupiira n'ogaa kiki kino nguseba ne gugwayo ne gubanga ogugudde mu kibuga da tenegudda n'olyoka olaba fuutu waaka wano left right mu masomero mmanyi naawe ffe nga tukozinga ddenja naawe mu masomero abaana babeera bayimba isima wafo nendyoka ne student teacher tebampona awemberedde mu 6 ng'ate ekwana ba student teacher saa kumanyira wana basomero mbadde maanyi naye Katonda yandabirawo n'agamba ono kamugeme ajja fuuka ekizibu bana basome nange nawe nga 6 paaka zininga za palaso obadde ki Iculi standard high school kyembakoledde naawe okimanyi Mugisha mmanyi bulungi mukuba amagoolo mmanyi awebunamwaya naawe Iculi nze asiba omupiira ekyalo kyonna nekigaaja oyo yejini nenkukola ebintu n'olyoka obula nze nsala nenkusala n'ekisiikirize kyo buza King Michael obadde ki mupiira nawe ngukuba nnyo 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 Iculi the footballer saali golokipa amasomero gaganwanira n'okunwanira zikibuli ezo zonna nkubira amasomero nze mukapiira naawe omumanyi nga nakola wano ate kana akalevuga ka bulaaka nsiba omupiira wano abawala ne bafa obadde Iculi naawe omumanyi Makerere wano ndi wa Lumumba nkwata omupiira wo ku university ensi yonna nesigala ng'ewuuma obadde ki ate nakigudde tombuulira ndi ku university ombuulira bya nakigudde weeka nga ndiyala nga ndi ndi ku university ondeetera bya nakigudde omanyi obwana obusula ku Afirikaawo obumanyi bwensomye nga nebya nakigudde nyizo bijjukira nga nyingidde university obadde ki Makerere tekuganya nakugenda wadde okujjukira omwana gwoleka mu sekendule tuva mu Afirika ne tuyingira mu Micho tuva mu Micho ne gwotumanyi akamwesi simanyi basikoni gurandi kirira wansi sapinto tuba mu hostelo 24/7 aidala ekutumiddeko aidala ensibuki ffe ku university naawe otumanyi tuba n'obwana buli super bwana bw'abagagga ffe tusinzira ku gy'osula osula mu gurandi nga nzijja osula ku sapinto muli bangi akamwesi tugenda ku buli obuli mu hostelo ezimalayo tontagalirangako ng'osula simanyi mu kikoni please nze obwana bwange buba busula eri ku gurandi Mary Stewart tasoma university nuwa mawagali teyasomako wantu wonna tamanyi ssanyu lya university ekisaati maanyi nakigudde we nali ku university nga saa kummanyiira owaake yali alufudde ki olw'olumu olwo yali alufudde lwa buli lunaku we nayingira university nga saagala mmanya bya nakigudde obadde kyo bwana bunkulisaayo London nga sinnatuukayo nga nzira ku bya nakigudde nze kuki basikoni awo nali wa ku basikoni tomanyi basikoni sapinti endi mabega kirira wali wansi gurandi salamu wali yambuka ku tekinology kirira ku kantini kyusa eno wansi gwa mu ba school of education bali 10,000
buli w'omutwe omunafu ali mu school of education wali ebya ipisa ennene. Nze nga siva ku sukulu leka naawe sukulu wabeera abaana buli ssaawa simanyi bapulintinga simanyi babatumye koosi waaka babeera bangi ne batuulako mu buti awe sivaawo fe ababicomics tano tubeerayo batono tuba abaana 17 ate abasinga balenzi kuli kubala statistics naye no mu being around BBA simanyi social circus eyo nga gyempumulira simanyi music dance and drama bali eyo wansi bazinazina neyo gye ŋŋendako nempumula temuvuma kambe wano mbagala nnyo